YouTube channel. Mugamba mtya. Sarah Henza. Follow me on Facebook. Follow me on Instagram and subscribe to my YouTube channel. Actually, waliwo some inbox messages I'm getting kuzina ensonga za Bryan White, and you girls all are keeping quiet. Mwefulanga abatalina kye mulaba. Nze nina kyendaba. Something is wrong somewhere. Naddala nga nze omuwala agamba bawala bannange okutandika okwekolera ssente zammwe mulekerawo okulowooleza mu bantu n'okwesiba ku bantu abakoledda ssente. Nze gye nakulira simanyi mwe gye mwakulira naye nze nakulaba ngamba ebikomera by'abagagga birimu ebintu, abagagga abo bakola ebintu byabwe. Yes, abagagga bakola ebintu byabwe, n'abavu tukola ebintu byaffe, oba n'abavu bakola ebintu byaffe. Naye where is the problem coming from? Kubanga bano abawala abavuddeyo ne bakola allegations ku Bryan White, mbuno yabakubanga emiggo, yabafunisa embuto, ne bajja mu biki nabiwulidde. I'm not sure if these allegations are true oba nga bya bulimba, naye nze mwene embeera ne bawala bannange tuba tulina okufunamu ekyokuyiga. Bryan White waba yakusibira mu nnyumba nakkuba emiggo for 2 years, nakkuba ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu okumala emyaka 2 ngeno wakozesa. Something is wrong. Kubanga bannange tetugenda sirika busirisi tulabe ensonga zineno nga zigenda mu maaso tusirike busirisi. Abawala temwagala kukola, nze kino nkyogera bulijjo. Abawala bannange tebaagala kukola. Abawala tebaagala kukola. Kati I'm looking at a beautiful girl like Vivian. Afudde n'agamba nti Bryan White yamukuba simanyanga gyemu embuto 3 before they arrest Bryan White okukozesa basooke basibe ggwe. Lwaki wajjamu embuto? Okujjamu embuto mu Uganda musango. Okujjamu embuto mu Uganda musango gwa naggomola. Bakusiba okujjamu embuto okumala emyezi 3. Kati basooke bakusibe okujjamu embuto 3 ly'ebbanga mmeka? Emyezi 9. Wofuluma olyoka onyonyole kubanga omuntu wakwata n'akukozesa lwampaka n'ojjamu olubuto olusooka n'oddayo n'okozesa n'olwokubiri n'oddayo n'okozesa n'olwokusatu ngwazo n'ozijja mu kisooka basooke basibe ggwe. Kubanga Bryan White tasobola kubanga yakugalira mu nnyumba omwaka ogusooka n'okwata iPhone ye n'osiba Brazilian ye. I was listening to the story ng'ogamba bisimanyanga abawanga akadde kamu musibe enviiri nga tozaagala n'otagamba nti Bryan White akakadde ko sikaagala n'akakuwa n'osiba n'ovuga emmotoka ye n'okwata iPhone ye n'ogenda mu hoteli ez'akabi ne weebaka n'ogenda mu cafe Javas wawawawa n'olya emmere n'okola biki nga toyogera n'ofuna ne ssente nga toyogera nti bannange abantu bampisa bubi. Kyogamba kwezi zonna shows ze mwakolanga nga tosobola kuvaayo kukola allegation nti bannange Bryan White ankola bubi oba nkola kineeno at the start. Lwaki temwavayo at the start? Kubanga mwali mukyawoomerwa ssente z'omusajja, nga muzirya ate nga mweyagalira. Kati right now muvuddeyo okwogera ebyamafuukule ku Bryan White. Yadde yabikola naye abawala nze mbagamba bulijjo, let's learn to be professional. Let's learn professionalism. Omuntu osobola oteekawo principles zo nga ggwe n'ogamba nze Sarah omusajja tanneebakako olw'okuba agenda kumpa ssente. Kubanga sirowooza nti ogusooka gwali gwa force n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Yes, bibanga byali bya force nga abakozesa ekirindi. Lwaki gwe tewagaanako? Omuntu ogaana n'ogamba nze bannange oba byo bino kaŋŋende omulundi ogusooka n'ogamba Bryan nebeera sijja gisobola kaŋŋende noonye omulimu omulala. Naye olw'okuba bawala temwandamayininga emirimu, girls undermine jobs. Olinga agamba nze sikola mulimu gwa mitwalo 3, sikola mulimu gwa mitwalo 2. Lwaki tokola mulimu gwa mitwalo 2? Abawala tuyige okukola ssente zaffe entono tubeerewo nazo. Let's respect ourselves. Before you know it, enkya nange oyinza okunsanga amawulire nga ngamba omugaga gundi yankola kineeno naye nga nali mwana muto siraba. Tuyige okwawula emyoyo bannange. Tuyige okwawula nti ono omuntu tajja kuba mutuufu, ono tajja kuba mukyamu, najja kuba mutuufu, yadde alina ssente naye tusobola okweyawulirawo. So bawala mmwe yadde Bryan White mugamba nti nebyo ebintu yabibakola, waba yabibakola yuweyaweya. Nze sijja gamba nti mwalinga temumanyi obanga muli nga babasibye, kubanga omuntu akukwata n'akutwala ku comedy store ng'akukaka bukasi. Comedy store bye bifaananyi bye tulaba. Comedy store abantu babeera bangi, osobola ositukawo n'ovaawo oba ne weekubira omulanga oba n'okola biki, naye olw'okuba mwali munyumirwa okubeera mu ssente z'abantu ze mutakoleredde. Nze abawala mbagamba muyige okwekolerera. Ojja gwa ku musajja ng'ayina ssente akutwale mu kikomera. There are some stories that happening. Simanya omugaga yampita mu kikomera n'akola kino, oli n'akola kiri. So bawala mwenze sijja gamba nti mwali temumanya, ekituufu mwali mumanya ate mwali mubyagala. Kati olw'okuba musajja watu ssente zimuweddeku muvuddeyo mugamba nti no simanyanga, yabakozesanga, yabakakanga okwata ssente n'azissa mu nsawo. Yabakakanga n'ebifaananyi, by the way, n'ebifaananyi bye mwalaganga nga temunnajoininga Bryan White Foundation, mwennanga muli basiiwuufu, mwanyiriridde ew'omusajja. Gwolika ono Vivian nojja okukola allegation wennanga obwala bukomeeri osibye ne ka Brazilian mboze gamba nti bakwata
wenna we bakwatira ebiseera ebyo byakwatiranga mu wenna ng'osibye ka Brazilian olina obwala bukomeeri wenna okuteeka iPhone mbweno bakwata kyokka nga wenna oseka okufa notalako gw'ogamba okumala omwaka ogusooka n'ogwokubiri bawala bannange mudaana eno muvuma bakadde amazzi bakadama mbawe ekitiibwa kubanga omwana agenda n'ayingira ekiyumba n'akola ssente nga zizze n'awulira obulumi bw'okukola ssente najja n'abako waatandikira n'osituka ku makya n'ogenda n'okola ne bakuwa emitwalo gy'abiri naye nga gago n'ogasevinga so omusajja kiba kizibu nekira bino ebintu by'okwagala ebintu mangu fasita njagala kubeera wakabi njagala kubanga gundi njagala kubeera mawulire njagala kubeera biki bino ebintu by'okwagala ebintu ebya speed bannange bawala bannange tuyiga okukola ekituufu tuyiga okukola ssente zaffe otherwise abasajja bajja tukozesa nnyo omusajja akozese akuwa obusente ofune siriimu oba oggyemu embuto oba ofune long term impact ku health yo gyotasobola kukyusa oba anything can go wrong so muyiga okukola ssente zammwe mwe bawala mmwe nze so agamba nti Bryan White yabakako kwate stupid nabakako okutambula naye nabakako kukola biki kati muvuddeyo okuba musajja wattu takyalina stand muvuddeyo babawadde ssente mumuwaayiriza erinnya lye wano nga yababeezangawo ne munyirira mwogere amazima bannange muveeyo muve ku musajja mwogere amazima waaba yabakozesa mwesalirawo wegibanga emisango mituufu Bryan White afeesinga amateeka naye nammwe temugenda gowinga fringe nno olw'okuba biki omwaka ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu tosobola kubanga otudde butuuzi nga tosobodde kwerwanako I sign out nkoye okuyomba subscribe to my YouTube channel follow me on Instagram and Facebook tunaddamu